Mbeera bwetyo bwe badde yimiridde mu bitundu oba mu kisaawe ky'Ekkololo abasuuzi bageze maaso nga basinkanye omukulembeze w'eggwanga lino ne ba government officials ab'enjawulo omuli Prime Minister Honorable oba Maama Nabbanja kwoteeka ne Speaker wa Parliament n'ababaka ba Parliament bangi nnyo abadde mu nsisinkano omukulembeze w'eggwanga bw'abadde agenze maaso n'okuba nga awuliriza obulumi abasuubuzi bagera maaso n'okuba nga bayita mu Uganda ngoberera. Ensonga mpitirivu nnyo abasuubuzi bagera maaso n'okuba nga beesigamako nga bagamba nti President Museveni alekeredde abakulu aba URA kwoteeka n'abakulu abakungu abalala bonna bekikwatako mwe bayita okugera maaso n'okuba nga banyigiriza n'okubaliisa akakanja bo kye bagamba nti kino kifuuse essenkulume ng'eggumba ly'ensi kwegamba kisusse we kyandikomye. Ensisinkano ebaddemu abasuubuzi abakulembeze baabwe n'abakungu abalala ab'enjawulo erabise okubeera nti abasuubuzi badde bazze beeteeseteese ku mulundi guno okwawukanako ko n'emirundi emirala gye bazze basinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ababadde abakaamuufu okukira ennumba bategeeza President Museveni nga bakoye embeera kye bagera mu maaso n'okuba nga bayitamu era abamu ku abo balaze obutali mumativu n'abamu okutandika okulaga obweraliikirivu nga bagenda mu maaso n'okuba nga bava mu bizinensi n'abamu okutuuka okulangira President Museveni ng'alabise bwagenze mu maaso n'okuba nga akikola kigenderere okuba nga aleka abasajja be bagende mu maaso n'okuba nga batulugunya abasuubuzi olwo n'abagwira batayayire mu ggwanga nga mpawa bakuba ku mukono. Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti Maama Nabbanja atenga Prime Minister mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti ow'ekitiibwa bwe tumulaba ku floor of Parliament aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Ow'ekitiibwa Pulezidenti Ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana Ssebo. Ekirala obusuubuzi bwaffe kyama gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba kati kyejjamiza okuleeta abakozi bana batuule ku kuuma kano aka ifulisi bategeere ebyama byo by'okozesa ate mu kusuubula kyenyamiza. Munnayuganda embeera bw'etyo bwe badde yimiridde wali eri ku kisaawe Ekkololo ng'omukulembeze w'eggwanga asinkanye abasuubuzi era bangi munnayuganda agera mu maaso n'okuba ng'ongobera balaze obutali bumativu era nga boogeze mu maaso n'okuba ng'obalaba abamu bakitadde ku Prime Minister Honorable Nabbanja okuba nti ebbaluwa zonna ezibadde zikolebwa ebbanga lyonna abadde taziddamu wabula okusinziira ku Honorable Nabbanja bw'abadde yeewozaako agambye nti tafunangako bbaluwa n'emu okuva eri abasuubuzi era ng'ekibadde kimuleesezza olunaku olwo newankubadde ng'abadde simuyite ku mukolo guno kyeky'okwongera okubaawo n'okukakasa ku biki ebiteesezebwako oba ebiteeseddwako olwo n'agende mu maaso n'okuba ye nga assa mu nkola ekyo ekinaaba kimuweereddwa mukama we. Honorable Nabbanja Prime Minister bw'ati bw'ayogedde. Ekitiibwa President nze tebampise neerese nzekka niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri nga bw'onooziragira nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa Oweekitiibwa President nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese ekakumiro naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga era nagenda mu ofiisi yaabwe wano downtown nze nzekka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu saagala kumala budde njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi. Bw'atyo nga Honorable Minister oba Prime Minister ow'ekitiibwa Maama Nabbanja ng'ayogerako eri abasuubuzi abeeganye lwatu nga tafunangako bbaluwa okuva gye bali kale ng'ebibagera maaso n'okuba nga bamuteekako matugambuzi kumuliisango.
basuuzi badde bangi nga tunabakutuusa oba nga sinabakutwala omukulembeze w'eggwanga naye nkyagala okubaako kaabamu benkuwako ku basuuzi olabe nga bawanda omuliro ogulese President Museveni nga abanyenyeza mutokkira endiga etenda enkuba era bw'asitusa okwogera omukulembeze w'eggwanga bagiyita ssekanyo lya extra omukutu oli kugwa Next Edition TV. Omusolo nze neewuunya ababaka ba paalamenti be tulonda mwe ne mugereko omusolo naye nga mukimanyi bwe mpa omusolo mu butuufu bwako nina okugwa batume muli batemu nnyo. Omusolo guli waggulu nnyo tosobola kuwa musolo gye ndiwinire n'osigala ng'oli mu bizinesi. Omusolo bwe gunakka wansi gugenda kweyongera mu bizinesi gugenda kweyongera mu ggwanga n'abaguwa bagenda kweyongera okuba nga bangi. Ababaka ba paalamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu paalamenti mumanye nti abaabalonda yeffe mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekusa nze nsigale nga mbonaabona. Ekisembayo pulezidenti ate nga kyekizibu ekinene nnyo nga mwami Kisanja anzija wano abantu b'olonda abatuufu abalina okutuweereza waliwo mbu abakubeera okumpi ababakuba bave mu bifo ebyo omuntu nasigale ng'akyabonaabona. Omukyala Harriet Ntabazi ebbanga lye yamala mu Kampala tewali musuubuzi yeekalakasa mu Kampala wagendanga ewuwe n'akwata essimu n'agikubira kamisona jeno ensonga ne ziggwa n'akubira landiroodi ensonga ne ziggwa naye baalaba oba akola nnyo ne bamugja mu woofiisi. Mukyala Ntabazi mukyala mukozi nnyo pulezidenti obwerabira omukyala oyo. Tusaba emmeeza ffe ng'abasuubuzi kwe tunaatuusizanga ensonga zaffe. Kisanja yali waffe nnyo ku gulawundi, Katungi yali waffe nnyo ku gulawundi, Kisanja yava ku gulawundi n'atubulako. Twagala emmeeza kwe tunaatuusizanga ensonga yaffe nga si bantu bano ab'omu paalamenti bano bakulu tujja mwebeereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Pulezidenti kkiriza olunaku lwaleero gyewo emisolo ffe tugenda kuyambako URA okusensitizinga emisolo emingi naye ekigambo ifrizi import duty values baforeigners tubakooye enough is enough. Katongole Godfrey Vice President Futa Chairman Kampala Chairman Kata. Embeera bweti webadde egenze mu maaso n'okuba nga ate ekyegiriisa bwe kuba nti abakulembeze bo ababasuubuzi kwogera boogedde aye ekisigadde kye ky'omukulembeze w'eggwanga okuba nga ateekesa mu nkola ebyabasuubuzi bye boogedde naye ng'ekisinza okuba nga kyennyamiza n'okukwasa ennaku omukulembeze w'eggwanga ku byayogedde oba olyawo waliwo abalala bye bagenze mu maaso n'okuba nga balabanga okubadde okubalaata. Ekibuuzo kisigadde kimu, omusolo guggyibwawo teguggyibwawo, okunyigizibwa kw'abasuubuzi kunaddibwamu tekuddibwemu. Nze Francis Siri muzzukulu wa Kyadondo Francis Siri nkyatambula naawe ku speed endi. Baani bano bamusinguzi n'agamba n'omugamba faamu yeene erimu ente njagala ombulira ente ezaala ente mmeka evaamu amatakiro mmeka eyina ente mmeka ofite otunda sente mmeka nga faamu yo gwe wagyekolera batuwa kapita tukola bizinesi zaffe ndengenda ku faamu yeene emugamba mbulira nti faamu yeene ogiddukanya otya nga yagyetandikira golaa kibafeeya tebabaddiza gene bakuddiza biki kubanga newezoli tax abantu babagamba tebamubawa mbudde basigala bamubanja oshegera bagende ku bintu bye bateekamu sente emyoga bateekayo ifris naye tebajja mu sente zaffe. Ngereka kijo olaba gye bandigerese naawe n'obanga oli mumativu ng'omusuubuzi. Engereka gye bandigerese ng'ebaddewo kuba sente badde bazifuna nga bazoonoona bamaze bajjako obuyambi ne bakaaba kwebaddewo kaki ke baleese akabatabula kebaleese akatabula kujja kulingiza musuubuzi bagala balabe kikyafunyira ddala. Okitegeera kigambe nga bwongenda ku faamu y'omuntu gye yeekolera n'omugamba njagala ondage engeri gy'oliisaamu ente ezo zizaala mmeka ofuna amata ameka okama ebyo bikola muziri ensinga Rwanda kuba Rwanda yakwata abannansi bennyini ne batwala e China ne bawa ne capital ne baleeta ebyo toba tebakyajja wano kusuubula. Kagame yabawa ssente ne capital n'abagamba bawodde ssente nyina ozifolowinga. Okitegeera nti mukola amagoba gammeka gavumenti muziweko bweziti naye tuli mu ssente zaffe ate mumale muziwe bakenzo muziwe abayimbi muziwe baaniita mmonge balye. Abasuubuzi abadde tebasalikako omusale gwe Munnayuganda ng'obeera ku Next Edition TV bwe batyo nga bakyagenda mu maaso n'okuwanda omuliro. Omukulembeze w'eggwanga afuga ensi eno Yoweri Kaguta Museveni bw'aweereddwa omukisa okwogera abasuubuzi mu kusaakaanya kyatandise nabo kyekyokubasaba basobola okuba nga bamuwuliriza
kubanga naye atudde essaawa 2 ng'awuliriza badde boogera era ng'awandiika kale nno naye kaakati kekaddeko kubanga ayogera wabula eby'okumutiisatiisa tagenda kubanga abigenderako ng'abamu bwe badde beesoma oba muze kuteesa muwulirize mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika n'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Sebo muzeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo? Nze omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa kamishona jena ajja kugamba awo nti Your Excellency omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo. Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Munnayuganda gwangoberera ku Next Edition TV gubadde muliro wabula nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okukomentinga n'okwongera okumanyisa bannyinaffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka gwe balina okuba nga bafunira ensonga tambula naffe n'okumanya n'okuvumbula n'okutegeera ebyo bye badde tomanyi. Nze Frank Kasiri muzzukulu wa Kyaddondo kyatambulira ddala naawe ensonga zibadde mpanvu mukko. Your Excellency ngenda kubeera nga njogera direct teri bakutomeza bano ba minister omuli owa Uganda Investment Authority mukyalaanite akugamba nti alese ba investor kumba akuleetedde abafere. Abantu abo bw'amala obbaleeta wano akugamba bagenda ku investinga ssente mu Uganda kumbe bamusimbuliza nsimbi ate bazizaayo China. Pulezidenti osiiba otugamba nti tugende mu import substitution tutandika ozimba amakolero agaffe. Kitegeeza tulina kuyimirira ku ba local investors bazimbe eggwanga abali patriotic. Ne bwe tugenda okusaba amataka ne bannaffe batandika okuzimba factory ezo waliyo ebizibu bino. Munnayuganda taweebwa ttaka nere watusuubiza olituwa tetwalirabako ng'abasuubuzi. N'abamu baagula ebyuma n'abamu batandikawo amafactory nga Muzeeyi Ssebalamu batandika okukola engoye wano nga bazitunga. Abantu b'omu Kiyembe ne Muhaamu batandikawo factories ezo okulabika nti batunga engoye tuzigatteko omutindo kubanga oyagala value addition. Amazima abantu abo babateekako import duty ya 35% nga bagamba to protecting ba investors nenga ba investor basimbuliza nsimbi zizza. Gye buvuddeko nze mwennyini nakugambako wano ne nkulaga engeri abasajja abaali bakola ebyokunywa bya energy drinks bano gye baakubibwamu okuggyibwa mu katale era nga olutuukiddwa nnaku lwairo bannannyini makolero business bazidduka mudda n'abamu baddayo mu kulima. Naye ng'omukulembeze w'eggwanga abadde azza akyogera luno ebbanga lyonna nti ya Munnayuganda ekintu eky'omuwendo ky'ogenda okwesigaliza kwe kubeera omuyiiya era kwe kubeera omutetenkanya ekiseera kyonna. Bano bannannyini makolero gano baabanga Bannayuganda ng'era n'abaana be bakozesa baabanga Bannayuganda. Nja kuwa ekyokulabirako omusajja wa Kazero e Mubende ekitone nnyo bw'aba yali akozesa abakozi abatono ennyo yali akozesa abantu abatakka wansi wa 100 the Ugandans. Omusajja wa Gumamu omusajja wa KDB Kyalenga Tondo omusajja w'omubaano ng'ekitone nnyo bw'aba akozesa abantu ekitone nnyo mu factory ng'ajja kugamba nti nkozesa abantu abatakka wansi wa 200. Naye Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongoberera emisolo egyabateekebwako stickers ezaabateekebwako n'ensonga endala mpitirivu nnyo baawalirizibwa okuba nga bava mu katale kyokka ekisinga okukwasa ennaku nti bano okubye muntu omu gwe mu kulowooza okuko naye nga Bannayuganda bangi abasobera ddala mu 1000 bookubye nga gwokosa kampuni emu. Bye baakozesanga baabijjanga ku Bannayuganda kezibe Kagabe mafuta basapoti bagulanga mu Uganda kebe ebirungo byonna bye baakozesanga nga biri bya Uganda. Kitegeeza olwaleero business emu gy'oba okubye ogenda okunzika kukoseza abantu abawulira ddala 10,000. Bagita sekanyulya Exodus undercover olwalira abasuubuzi basinkanye omukulembeze w'eggwanga ensonga zibadde mpitirivu nnyo. Jaggezaako okuba nga zikutemera mu butundu bwaffe n'ababuddako osobola nga ozinnyonnyoka n'okwongera okuba nga ozitegeera. Naye nga ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayina byalaze byataddewo ne byalagidde bikolebwe kyesimanyi babinaateekebwa mu nkola kubanga nekyesa abasuubuzi olunaku olwaliro babadde balaga nti ebbanga lyonna pulezidenti ayogera ne tebiteekebwa mu